Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Apozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkurumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus Family. Tukatandise bwe tuti. Muli mutya bawala bannange, kansuubire mbaddeyo bulungi. Bulijjo nina emboozi yange maze nayo emyaka nga 6 nga nagitereka naye nga njagala lukyo olunaku lumu njogereko n'abaana ab'obuwala. Njagala kukolera story eno campaign. Message yange etuuke ku buli mwana omuwala yonna gy'ali. Bwe ndiba nfunye ssente mu maaso keeyo sina kingi ndigitwala ku TV oba ne mpandiika akatabo, kubanga ebyantuukako saagala bituuke ku mwana yenna wa buwala mulala. Ku myaka 17 egy'obukulu gyokka nasinkana omwana mulenzi. Ebiseera ebyo nali mu vaka yange ya senior 4 era namwagala. Omwami oyo nno nina omuntu eyamundabira n'angamba nti omuntu ono akwagala. Omulimu gwe yali akola mu katale kegadumira okubbiri era twawanyisiganya ennamba ne tutandika okwogera. Ebiseera ebyo nno nze nali mbeera ne baganda bange era twayogera ne twogera okutuusa ekiseera we kyatuuka ne tusalawo tusinkagane. Mwami yali mukkakkamu ne mu kwogera ku ssimu yayogeza nga bukkakkamu na buntubulamu obw'amaanyi nnyo era saafunamu buzibu bwonna nakwesika bwe kyatuuka okumusinkana. Omwami ye namusiima era twatwaliriza obudde naye vaka bwe yaggwa nagenda n'esoma kkosi y'enviiri. Mba nakasomako katono eby'enviiri essente ne zibula ewaka. Mama wange ebiseera bye yalina sisita wange omusawo gwe yali aweerera era kye nakola kwali kugenda kunoonya mirimu, naye mulimu nno nagunoonyera ne ngufuna gwali gwa bbaala. Natandika obulamu n'okwetetenkanya mpolampola ng'omwana omuwala ate eyo gye nafunira omusajja omulala eyankwana. Omusajja oyo yali akola mu lufula y'Iganga. Omusajja oyo yalina ssente era yanzija gye nali mbeera eyo n'ampangisiza apartment ku Rydal emukono. Yali ansingako obukulu emyaka nga 5 naye yandabirira yambeerera mu buli kimu. Ekiseera kyatuuka mukyala we n'abimanya n'ampita. Ebimba bingi bingi awo byagenda mu maaso bye sijja kuyingiramu nnyo kubanga emboozi yoyo ate si yendeese okunyumyako. Munnange ng'ebyo biyita nga biggwa. Lumu mba ntambulatambula mu katale seeta nga ngwa ku musajja oli gwe nali nayagalako mu 2017. Omusajja oyo yansanyukira n'ambuuza wali wabulira wa ne mukama nali naddayo kusoma. Nga twogera bwe twayogera ne twogera nalwadde aki nga musitula nga mumutwala nga mmukuba mu muzigo kuli omusajja gwe yali yampangisiza ng'atandika kujjanga awo ng'ajjanga nandabako najja nandabako naddayo najja nandabako naddayo bw'atyo. Omusajja oyo amazima matuufu nali namwagala. Ebyo ebiseera yali mwavu nga talina ssente wadde naye nali namwagala ng'omuntu ate nga yali andaga nti talina mukyala. Kyokka ng'ono yali ampangisiza apartment eno yali alina omukyala. Kati omutima gwange naguteeka nnyo oyo omuntu ate already nali nasigala nkyamwagala. Obudde bwonna bwe nabeeranga naye seekangako n'olunaku n'olumu nti waliwo essimu emukubiddwa, seekangako n'olunaku n'olumu nti alina kyakukutisa oba byakuba akukuta. Essimu ye yabanga free nayo buli kimu yali nga flexible ng'olabira ddala omuntu atali mu bulimba wadde. Munnange era nga bw'omanyi bwe zibaana n'anaage gaatuuka. Lady Mary yamba ndiyawo ng'essimu evuga. Essimu yavugira ddala nno nnyo naye ng'eriko my brother ate ye yali anaaba. Essimu olw'okuba nti yali evuga kumukumu mu ddiriŋŋanwa nawalirizibwa ogikwata mugambe nti ali mu kinaabiro anaddamu oba n'akuba oba bw'anaaba avuddeyo yanaddamu n'amukubira. Bannange olwali okugamba nti halo ku sayidi eri endala kwaliko omukyala yatandikirawo tewatusuula mu nnyumba notuleka eno tukyatuwa buyambi tukyatulabirira naye munnange n'oyo gw'oli naye era tejja kuba naye mirembe, temugenda kunyumirwa bulamu, temugenda kuba na ssanyu. Era bwe yamala n'ajjako essimu bw'ajjako essimu ono n'ava mu kinaabiro. Kyenva mugamba munnange no brother waakubye era waakubye ayogedde ebigambo bino wammanga kyavaayo mbaane akugambye okukwata ku ssimu yange essimu yange okuteya kibi kino mugamba munnange nkubulireko. Nze ndabye brother waakuba nnyo nengamba kamukwate njogere naye ate okusinziira ku bibaddewo seba muli musajja mufumbo olina omukyala mulina n'abaana. Mu myaka 18 gino gye nnina sigenda kusobola kutandika kulwana ntalo z'abakyala naye nneesonyiwo ndeke nsigaze obulamu kubanga n'obukamba omukyala bwe yali ayogezza nali ntiddemukko. Munnange eryo ebbanga lye nali mbadde naye nali mmaze n'okukitegeera nti n'omusajja oyo yali musiraamu newankubadde yali yannimba nti
teyali musiraamu. Ne mugamba munange n'ewakanze mama wange tayagala basajja basiraamu, n'olwekyo tukiteere wano nze ebyokubeera namba 2 ku myaka 18 sigenda bisobola. Era namugamba neesonyiire ddala. Yakanya kwewolereza nakwogera bingi, ne mugamba munaye tonninaamu mwana, sikulinaamu mwana, mukwano mu mwoyo mulungi, neesonyiwo ndeke nsigaze obulamu. Kyenava nkubira omusajja yali ampangisiza apartment eyo, engeri gye yali tatera kujjawo awo. Ne mugamba munange nze eno nkooyeeyo, mbadde njagala kunfunira kifo kirala. Era teyali mubi musajja wattu, nga nfunira ekifo ekirala emukono, nga ntandika kubeera mukono nga oli mwesonyiwa nga mbireka nga biyita. Banange luba teruli olwo, ngenda okwekanga nina olubuto lwa myezi 3. Muyinza okunjajenga nti natuuka ntya ku myezi 3 nga simanyi nti nina olubuto. Naye nze muntu sikozesanga ku family planning, wabula enkiiko zange teziri consistent. Guno omwezi nyinza okukiika oguddako n'embuukawo, n'oguddako n'embuukawo, n'oguddako n'enkiiko oguddako bwentyo. Munaye speed awo nakubira maama ne mbimutegeeza, ne mugamba naye maama ekiriwo ekituufu kiri nti ndi bwenti ne bwenti. N'angamba ogenda kukola otya? Sigwe yakere ogenda mu nsonga. Nze ensonga esange nazigenda nga n'emyaka 16 era bwe bantwala mu ddwaliro bangamba nnyinza obutazaala oba nenzaala abaana nga batono ddala. Era bwe nnamala okukakasa ekyo nnamanya nannyini lubuto yani kubanga myezi egyo 3 ye muteeka gwe nali naabadde naye. Munange napakukaawo ne ntandika okukuba essimu mutegeeze nti nali lubuto lwe, naye nga essimu teziriiko. Kyenva nkirowoozamu ne ngamba kangendeko gye yali akolera munoonyezeeyokko. Mu katale we yali akolera wa muganda we. Era bwe twesitula ne tugenda tumunoonye ne mukwano gwange Naakye. Bwe twatuuka twabuuza Pawulo, twabuuza bannaye Pawulo omulabako ennaku zino. Omwami kyava mbuuza Pawulo kigobuuza. Obuuza Pawulo bw'ati ne bw'ati nti ye. N'angamba nedda oyo si ye Pawulo, amanya g'amatuufu ye gundi ne gundi. Kyokka nga nange ge nali mmanyi era ge yali aŋŋambye nti geegage n'ag'obusiraamu nago gaali ga bulimba. Omwami kyava ngamba nti oyo namumuzza yabadde alinamu obukumpanya bw'akola ate nga bye bintu nze sibyagala. Munange nga nsoberwa ng'omwami yambuuza kiki waliwo obuzibu nga nsirika nga mukwano gwange ngamba yogera. Nagamba nedda sijja kwogera, nga mbyesonyiwa nga nvaayo nga ntandika kukuza lubuto. Nagezaako okuba ku ssimu naye nga teriiko, nga buli wengezaako okuba ku ssimu teriiko, tebeerako. Lwali olwo ne ngikwasa. Kyenva mugamba munange mbadde njagala tusisinkanemu tutule wansi twogeremukko. Nina ensonga zange ze mbadde njagala twogereko. Kyava ngamba nze neesonyiwa toddamu nakunkubira amasimu ndi waka wange. Waŋŋamba tutaŋŋana era ne tuteŋŋana, ne nkyesonyiwa ne nkivaako ne nkola ebyange. Kati ate essaawa eno onoonyeza ki? Munnange n'obujja bwali bunkutte n'obusungu saako n'entondo kyenva nzijako essimu. Ne nneesonyiwa omusajja n'embeerayo ne nkuza olubuto lwange. Naye ng'era womanyi lukulirira ne lugenderera n'otandika okutya. Luba luweza emyezi 8 ne nziramu ne mukubira essimu. Yambuuza ki kyoyagala twogereko. Ne mugamba nina ensonga ze njagala twogereko naye mu buntu mbadde saagala kugerera ku ssimu. Funawo obudde tusinkane twogere. Nakkiriza n'angamba kale kandabe ngenda kunyigiriza nfunewo akaseera nkusinkane twogere. Wayita wiiki nnamba nga tazzeemu kunkubira nenziramu n'enkuba essimu. Ku luno wenjikuba omukyala ye yagikwata n'angamba mukazi ggwe lwaki teweesonyiwa omusajja wange? Ogenda kubonaabona, ogenda kulaba ennaku. Buli musajja agenda okukwagala nga kajja kukusuulawo, n'oyo omwana wo gw'ogenda okuzaala tagenda kufuna buyambi. Bayingirira amaka gange ng'olowooza nti ki? Ng'olowooza nja kuleka obeere mirembe? Namwanukula ne mugamba nange nali simanyi nti gy'oli. Nakutegeera luvannyuma ate era bwe nakutegeera omusajja wo ne mwesonyiwa. Kuba nali sagala kutandika ntalo ku myaka 18 gye nali nina. Nasalawo ne mwesonyiwa naye n'ekyolubuto nange nakimanya luvannyuma. N'angamba amagezi genkuwola olubuto lugjeemu kuba tagenda ddulabirira, tagenda ddukubeerako buyambi ate ogenda kubonaabona ate si ggwe wekka. Buli mukazi yenna alyetantala okuzaala mu musajja oyo kajja kumujjuntuka. Amazima amatuufu namugamba olubuto ddwo sisobola kulugjamu kuba simanyi bandiddamu okufuna olulala. Buli kimu nakireka ne nkirekera Katonda ne nsalawo ntandika obulamu obwange nga nze olubuto lwange n'omwana wange. Saddamu kunoonya musajja. Ennamba z'essimu naziggyako nadiriitinga buli kye nnalina ekyali kimukwatako ne mwesonyiwa fugu. Pozi kye neerabiddemukko okugamba bwe wali nti we nakubirira omusajja oyo omulundi ogwasooka nandaga nti olubuto alwegaana. Nakubira oli omwami yali ampangisiza apartment ne mugamba nali ndi lubuto era omwami oyo yandabiririra ddala. Naye olunaku lumu mba ntudde we nali mpangisa ennyumba ngenda okulanga ndaba kinnamunyenye ne mbuuza neiba wange mama Buula, kinnamunyenye kino okirabye? Nti ye nkirabye naye tokikuba n'okitta kibeera kibi. Ne mugamba ngenda kikuba era nakikuba ne nkitta.
Lady Maria obulwadde bwange bwe bwatandikira bwavaawo obulwadde bwannuma. Obulwadde bwannuma buli kiro nze ngamba mulwadde nga ntintima omutwe ne gunnuma ate nga buli lwengwirwa obulwadde obwo enkuba ebeetonya wabweru empitirivu naye ng'ate emisana nsiba ndi mulamu nga sina wannuma. Munnange engeri omusajja oyo gye yali omufumbo jjukira naye wane wange teyasulangawo kale obulwadde bwannumanga nnyo ekiro ng'ate ndi nzekka naye Mukama ng'anaasaasira abanaku be kwolwo omwami yali yasuzeewo obulwadde bwangwira ne bunnuma n'empisibwa bubi nnyo era yanzija we twali tubeera n'antwala mu ddwaliro eriri okumpi ninsesema omusaayi era mu lunaku olwo olumu lwe nali mbadde mu ddwaliro eryo nali nzimbye nga ndi mu kiro nga 10 kati emabegako nali nga ndwalalwala nnyo okuva obuto kati nakubiranga nnyo maama ne musaba ssente natuuka ekiseera ne ntandika okumulimba nga niwe mba siri mulwadde mulimba ate ng'era naye yatuuka ekiseera n'akitegeera nti namulimbanga nga mba mwagalako oluusi ssente ne bwe nabanga sirina wannuma bannanga okulimba tisiraani kubanga nakubiranga maama ne mugamba maama ndi mulwadde nfa nsesema musaayi naye nga maama takkiriza bye mugamba ng'alowooza mulimba. Ekyayamba okulina n'eddwaliro awo mu paaka waliwo senga wange maama gwe yakubira essimu n'amugamba bangambye muwala we bamuwadde ekitanda awo gendayo kuulabe. Senga we yatuuka ewa Dr. Kiyaga awo we baali banzijanjabira yakuba miranga n'akuba enduulu n'akaaba. Engeri gye nali nsesemu omusaayi ng'ate gunvuddemu mungi nali nfuuse wa black ng'ogamba ndi mulwadde wa kibumba. Yakwata essimu n'akubira maama n'amugamba munnange eno teri muntu kuba nze maama wange akolera ku bizinga eno teri muntu essaawa yonna bawulira amawulire amabi teweeraliikirira omwana tagenda kulamu ono. Baleeta emmotoka mangu ne banzijaawo wa Dr. Kiyaga ne bantwala ku dispensary ne mu gate tetwayingira twakoma ku gate. Awo bwe twatuukira awo nali mpuliramuko wadde nga nali sikyalina maanyi wadde agasobola okwogera naye nawulira nga babagamba tetujja kumusobola mumuteeke mu mmotoka mumutwale Mulago. Munanga amagezi nga gabajjiraawo nga bajjukira nti emukono waliwo eddwaliro lye bayita Namirembe. Ku Namirembe bantuusaawo ssaawa 4 ez'ekiro naye naddamu okutegeera ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Wenzirira engulu nagenda okulanga muganda wange wali awo ne mbuuza senga ate ono yazze ddi nagamba yakatuuka essaawa ntono nnyo emabega. Kyenva mubuuza essaawa ziri mmeka nagamba ssaawa ziri 8 era bye bimu ku bintu bye sisobola kwerabira. Munnange awo nno nga nabo bateekateeka kunnyongerayo baba tebannannyongerayo embeera n'etabuka. Kyava dokita agamba nti mugende muleetere eddala ebintu bye engeri olubuto gye lukuze mugendere eddala n'ebintu bye olubuto lwali lwa myezi 8 ne wiiki emu. Omwami gwe nali mbeera naye yaddayo wakaano n'ebintu awo nentabuka natabuka nembeera nga sikyasobola kusanga saakusanzeka ku lwange era banteekako oxygen ne bankuba ne ku bisambi empiso 2 ze sijjukira nti zaali zaaki naye nga nkijjukira nti bankuba ku bisambi empiso 2. Dokita yabagamba omwami tetugenda kumulinda kuba sisita wange yali amusabye nti tulindeko omwami aveeyo gy'alaze aleete engoye engeri gye nali neeyonoonedde bankyusiza engoye. Dokita yagamba nedda tetugenda keere wamu wadde akatono bwe kati tugenderewo tumutwale mu ddwaliro eddala era baasimbula nga mpuliramu naye nga mpulirira wala ne bagenda ku haasi eriko kyekikuba ekyambuka ku apakawuga naye nga n'abasawo bagamba tetukakasa oba ono omwana anaatuuka tugende bugenzi twanguwe tulabe. Twayita ku Northern Bypass naye trailer yali ekubye emmotoka naye munnange Mukama n'ataasa ebibye. Buli kyali kigenda mu maaso nali nkiwulira naye nga sirina maanyi gasobola kwogera kuba sirowooza nti nali nzibye omumwa naye amaanyi agoogera nali sigalina. Omwami yali avuga ambulance kyava agamba senga nkubulira ekyamagezi wano kyendaba bwe muba mulina ku ssente omwana ono tumuvuge nga tumwolekeza Nsambya tetumutwala Mulago. Ndi Maria omwami ensonga ye gyewa yagamba nti singa bantwala e Mulago nnyinza okufa. Nakaaba n'amaanyi agoogera nagasika nenfunamu amatonotono nempita muganda wange ne mugamba munnange singa wabeerawo nekituuka ekiseera nga kituuse ku kibi ekisembayo nga biganye mulwane mukole kyonna ekisoboka mutaaseeko omwana wange wakiri. Nagamba muganda wange nina ekyama ekintuulidde ku mutima kyenjagadde nkugambe singa embeera etabukira ddala omwana ono gwe nnina mu lubuto si wa musajja ono gwe tugenda naye mu ddwaliro omwana wa musajja mulala. Ne mugamba nze golaba mu nsi muno sikolanga muntu yenna kintu kibi sittanga ku muntu situsangako muntu bulabe okujjako mu butano nayagala omusajja omufumbo kyekyama kyennina ate oyo omusajja omufumbo ye taata w'omwana ono. Munnange nno twatuuka Ensambya sabandoza zaalinga 11 awo naye Mukama alina engeri gy'ayambamu abantu be kuba Nsambya tomuyingira nga tolina national ID naye ku ffenna abaali mu mmotoka tekuli yali alina national ID. Twalinze
muganda wange, mama wange omuto ne ssenga wange. Munaye musajja yali atuvuze mu ambulance yagamba nze ngenda bawa ID yange mubakoleke enkya bwe banaabafunye ID ezaabwe kuno neyange n'omwana oyo mumukoleko. Omusawo gwe siryerabira ye mukyala yali ku reception nga bakantuusa bwe bati ne ttage yali ku linnya lye nkyagijjukira kubanga abalaata yagamba ono mumenyekedde bwereere okuleeta muleese waaki mwalikyusiza bukyusa ne muddayo waka mumuzzeeyo kubanga yafudde dda guno muleese mulambo mwereere. Naye ng'amazima amatuufu nali mpulira wadde nali sikyalina maanyi googera ate era nga nsobola okutunulamu akatonotono. Omusajja wa ambulensi yakangula ku ddoboozi n'amugamba oyogera otya ebigambo ebifaanana bwe bityo nga n'omulwadde awulira. N'amugamba nze kyenjogerako nkitegeera. Kyava akwata obugalo bubiri n'abunteeka wano ku nsingo. Nkuze kukula kutuuka wano naye nze nali sikimanyi nti n'obulamu bw'omuntu balina ekiseera bwe batuuka ne babubalira mu points. Yabaddamu n'abagamba nti omwana ono asigaddemu kakuba bukubi bw'oba bulamu alinanga 1%. Ate ne ba doctors basimbudde dda bagenze kangezeeko mukubire ndaba oba akyaliwo. Bw'aba taliiwo ekyamagezi kye nsobola obbagamba mukwate mwana wammwe mumuzze waka oba si kyo mumutwale ku case clinic Entebbe. Munnange Katonda nga bw'ateerabira banaku be ekyayamba dokita yali akyaliwo era dokita yajja. Dokita gwe sirikwerabira obulamu bwange bwonna Dokita Mpagi. Sisobola nakwerabira olunaku lwali lwakunoolwo nga banjoolayoola nga batandika kukola bye baakola nga bankuba eddagala awo nakoma okutegeera. Naddamu okutegeera lwali lwa Sande kuba nabuuza muganda wange olwali lwakumeka n'angamba lwa Sande. Kyenva mubuuza olubuto baalunzigyemu n'angamba teweeraba. Nali sinnaba kweraba kyekituufu n'angamba olubuto okyaluyina omwana tebannamukugjamu naye enjala yali ennuma. N'agamba sisita wange munnange nfunirayo ekyokulya enjala enzita n'angamba nedda baatuganya okuwa ekyokulya kyonna wadde amazzi g'okunywa badde bakumenteiningira ku ddagala enjala ereme okkuluma. Bannange nali ntawange ennyonta enzita naligera sisita wange avuddewo kyenva nziba amazzi agaali awo kumpi nenganywa. Awo nno obulwadde bwange bwe bwattukira nalinganga ayise ekizibu kyonna gye kyali kiri nti kati yangu bwe budde. Bannange natabuka naddamu ne ntandika okusesema buto nga ndi bubi. Bannange baanamu ab'obuwala abasawo bangamba nga kintu kimu kinalina pressure ye yali ereese obuzibu naye mbakakasa nti omuntu akuttiramu ebyo birwadde mbu pressure simanya alusa naye ng'aterumbe Luganda. Munnange omusawo yajja nankuba eddagala awo nzikakkane naye baba bavuga katanda kuba baali banzija mu wodi y'abazaala mwe baali bantadde. Omusawo kyava ayita maama ne muganda wange. Awo maama wange anzaala yali atuuse namugamba munnange twetaaga okubaako kye tusalawo tuleke omukulu yasigalewo. Ebigambo ebyo nno nze sibizzeemu ng'omukyala bwe yabyogera mbikuttekuttemu naye ng'omuntu ategeera osobola okutegeera ekiteeso kye baali baleese. Bwe mpulira omusawo ng'ekyo kyekiteeso kyaleeta Lady Maria nayagala nziruke nga ndowooza oba nnina amaanyi mangi simanyi nakumanya ngende ntaasa obulamu bw'omwana wange. Nze kuba obwange nali sikyabufaako ne bwe bwali badde buweddewo ate olowooza nasukka wadde ebigere nga 3 kyenvangwa naye nga sinnaba kubulirayo bulungi. Nasigala nnwana nga njagala kwesikako oxygen nsobole okufuna amaanyi agatambula ngende wadde ng'ekituufu kiri nti nali sikyasobola. Naye mu budde obwo neewuliranga nti muli nsobola paka omusawo bwe yankuba eddagala simanyi kiddagala kiri bankuba awo nakoma ateera okutegeera. Bwe nzire ng'olusawa zaalinga 9 maama yali afukamidde awo ng'asaba ne mubuuza maama ssaawa mmeka. Nangamba nze ozimanyi ssaawa zange 9 gwe mbeera nsabirako naye watiiridde bwereere. Abasawo babadde teboogera ku ggwe babadde balina muntu mulala gwe babadde boogerako. Kyendowooza nti maama yali agezaako okuŋŋumya nali nabawulidde nga bateesa okuleka omuto agendeze omukulu nsobole okulamawo. Maama yaŋŋamba guma gwe n'omwana wo mugenda kubeera bulungi naye nga nze nali natidde dda. Nali nagula Johnson set kit ebeeramu ebizigo by'omwana sabbuuni n'ebirala. Kyenva nsaba maama nti olina ku bayiro ompeeko. Nangamba kiki ne muganda bye njagala okuwandiika. Teyali mbi nakwata pen n'agimpa ne nkwata Johnson set eyo ne mpandikako amannya g'omwana wange ne mugamba singa mbanga nnemereddwa gano amannya ge muyitanga omwana wange. Nangamba nedda tewali kigenda kubeerawo mugenda kuba bulungi. Ne mugamba maama mpulira obulamu nga bugenda kgenda. Kyenva ngalamira wansi nebakeko olwo nno lwe tuwezezza wiiki nnamba ensambya.
munange ennaku zaagenderera netandika okudda engulu mpolampola netandika okufuna amaanyi naye nga nali nzikirizibwa kunywa mazzi gookya nga galiko amajaani gokka n'akammonde. Munange olunaku lw'okunongosamu omwana wange lwamala ne lutuuka. Munange baba bantwala mu theatre nga baliko omuwala gwe bafulumya. Omuwala we bali bamubisa akagoye paka agulu ku mutwe. Kyebambuuza omusawo nti omuwala we nti afudde. Nangamba anedda omuntu we bamulongosa baba ava mu theatre tumubikka bwe tutyo aleme kuyitamu mpewo. Naye baba akatuuka ndowooza ng'abantu be bali bamulindidde. Nagenda okuwulira nga mpulira miranga. Mu kuyingira theatre nali ntidde. Before nga tebannaba kunnongoosa dokita yali yaleeta ekiteeso n'agamba maama nti kyonna ekinajja teeraliikirira bbiiru naye bw'aba asobola okukkiriza. Yali ayagala afunayo ttiimu y'abadokitazi abalala bamuyambeko era maama yakkiriza. Dokita Mpagi yatumya banne abalala basatu badokitazi basatu okuva ku Case Clinic era mu kulongoosebwa kwange baali badokitazi bana. Wazira kye simanyi oba dokita oyo yajjukira naye bw'aba ajjukira bannongoose ennaku z'omwezi nga 14 Desemba omwaka 2018. Kye mmanyi batereka records alibeera omujulizi mu lugero lwange luno. Bwe batyo munange bantuusa mu theatre. Nze sina kye mmanyi nnyo kyagenda mu maaso awo mu kusooka naye baali badokitazi bana nga bannyuminkiriza bankuba ekiboozi. Bwe bangamba tunula mu kitaala bwe bannyuminkiriza waliwo omu yali antudde emitwetwe n'abalala nga balina emabega w'akakateni nga naye bannyuminkiriza bwe bangamba tunula mu kitaala. Nze mmaze kuzaala mwana wakubiri ne mmanya nti oba n'okulongoosebwa abamu babakuba empiso ku mugongo naye nze kwogwo omulundi simanyi oba baagiteekawo oba yayitawa. Ate era bwe batandika okunnongoosa okufa tolaba nti nno abantu bagamba mbu kuhappeninga buhappenings tolina kyowulira. Bakwano okufa kujja okuwulira. Lady Maria okumanya ng'okufa kujja okuwulira. Omanyi bw'oba ogenda okufa obeeranga omuntu abadde mu kitangaala eky'amaanyi omulundi gumu n'okivaamu n'odda mu kizikiza. Wali olabyeko ku TV ng'ebuukabuuka ebifaananyi bwe bityo bwe biba bikujjira. Nze nali mpulira kubanga ne kino kye bagamba nti bakuba omutima ne baguzuukusa nakituukako nga ndi mu theatre nga mpulira naye nga ate sisobola kweyamba. Abasawo nga bebagamba ayongeza teeka ku 100. Abasawo nga bebagamba ayongeza kola bwoti. Muddemu mukanga omutima muguzuukuse. Byennyumya si kiboozi si birowoozi bintu byange nabye experiencinga nabiyitamu. Yenna amanyi Dr. Mpagi asobola okumutuukirira n'amwebuuzako kwolwo olunaku eddwaliro eryo nkakasa likuuma records omwana oyo omuwala gwe yalongoosa n'abasawo abasatu abava ku Case Clinic yenze. Kwolwo olunaku waliwo dokita simanyi linnya lye simanyi oba ndiddamu ne mulaba obulamu bwange bwonna naye yonna gy'oli n'omuntu yenna asobola okumanya dokita ono yali ani. Yali dokita mutono ng'alina obugalubindi. Kwolwo olunaku baali mu theatre yakwata essaati ye n'agifunya nga bw'olaba abantu abagenda okulwana. Nze mbabuulira oba ntya naye nze nasobola okulaba okufa kwange nga kujja. N'atandika okukuba mu kifuba nga bwanyiga ekifuba. Bannange dokita gwe yonna gy'oli Mukama akugaziyize ensalo zo akuwe na buli ky'obulira ky'osinga okwagala mu bulamu. Maria nze olwo nakitegeera nti omuntu wabanga mulamu akuuma akabeera kakaaba kuba kaalinga kakaba nga tekasirika kabeera zigizaga naye akuuma kaava mu green light ne kaleeta red light ne kakola flat line. Dokita oyo ye yasigala akuba mutima nga bwanyiga wakuba mu kifuba. Awo sina bye mmanyi nnyo byaddako ebirala Mukama yamanyi wabula nagenda okuddamu okutereera ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba era omwaka gwe gumu 2018. Munange bamala okufunamu olungubanguba nali sisobola kwogera kubanga baali banteekamu ebyuma ng'eddagala baliisa wano mu bulago kuba emisuwa gyonna gyali gyazibikira nga ndira mu kapiira nga sisobola kwogera. Nagezaako okwagala okubaako kye mbategeeza ne bampa peni n'olupapula nawandiika ne mbuuza maama jjajja wange abadde wano ate omwana wange. Mu 2018 January jjajja wange yali yafa. Bannange bw'obeera ng'oli mu lutalo lw'okufa nga Katonda tannasalawo nti ogenda kufa tofa naye bw'aba agambye nti genda ofa. Naye nange nalwana olutalo lw'okufa ndowooza nga Katonda agamba olimba eno sikwetaagayo. Oba mabegako mu 2018 wa January jjajja wange yafa. Oyo gwe nali mbuuza maama nti jjajja abadde wano naye namulota ng'aliko akamuli kandagana ngamba ddayo bakulanga bwereere ddayo labirira omwana wo toyina musango. Nakuba akamuli jjajja ke yali andaze mu kirooto n'angamba n'abakwako ojja kutereera. Waliwo omusawo yambeerangako ennyo
naye be bano abajja okusoma ababeera nga bajja kukola internship simanyi wabula sibimanyi bulungi naye musawo Josephine yonna gy'oli eyakwata kapapula n'okawa omwana muwala mu Desemba wa 2014 omuwala gwe wawa peni n'olupapula eyakuba akamuli n'awandika n'ebigambo jjajjawe bye yali amugambye mukwano yenze nalama gye ndi era ndi bulungi mukama akumpeere kyonna ky'oyagala weebale kumbeererawo musawo Josephine wali okyasoma oba wali intaani simanyi naye nga wambeerako wanfaako nnyo mukwano ngenda okutandika okutegeera obulungi mu ICU twalimu abantu 12 mwalimu abantu abakulu n'abaana abavubuka ab'emyaka gyaffe natuuka ekiseera ne batandika okunzijjako ebyuma ebimu nengenda nga ntandika okwogera abali babaddeko n'abantu baabwe mu ICU musobola okutegeera embeera eyo abantu baafa mu ICU omwo kyenjogerako abali balwalirizaayo ko abantu basobola okukitegeera bwe natuukira okufuluma okuva mu ddwaliro nga 24 bansiibule mwali musigaddemu abantu 5 munnange nze yalina kilo 110 nasala paka ku kilo 4 naye nga mukama ntaddeko ekisaaki nanzija mu ICU kundeeta gye bandeetamu nze gwolaba natuuka ekiseera ne bansibula mu ddwaliro omwana wange ye teyalina kizibu kyonna teyalina kintu kyonna era naye ebizibu byali kunze maama we naye ku lunaku lwe batusiibula omusawo yatuyita mu ofiisi ye nze ne maama wange bali balina okunzijjako waya ze baali banteekamu kuba bantwalanga mu cardiac room amanyi cardiac room batwalayo abantu bangamba nti omusayi gwange gwali gwegattamu amazzi era bantwalanga ne bannunamu babe ebintu byabanga bitya babyalinganga pass watyo simanyi naye nga balina ebintu byebanzijanga bati omusawo yanza wabbali nambuza mwana gwoyina emyaka emeka ne mugamba nina emyaka 18 nambuza olowooza nze nina emyaka emeka ne mugamba olina emyaka nga 45 kyava ngamba ngenda kuweza myaka 5 naye kakyanga nkola busawo siranga ku muntu alina pressure eringa yiyo dokita gwe yonna gy'oli simanyi odiyo egenda kutambula kyenkana ti simanyi oba eri kutuuka nako yonna gy'oli naye mukama akikubalire buli lunaku nkusabira dokita wambuuza era bw'oba ojjukira omwana omuwala gwe wabuuza ebyo dokita gye ndi mulamu yenze dokita wambuuza mwana gwe ku myaka gye 18 olina kibi ki kye wakola nenkuddamu nenkugamba si nombuuza wayagala musajja wa mukazi oba kyenava nsirika nongamba bw'oba wakikola oba ng'olina ekibi kye wakola tokiddangamu kuba kati otesitinzeko ku kufa kyeki yagamba maama omwana ono yalyokedde waba alina ekibi kye yakola amazima amatuufu neegaana nagamba nedda naye kye wali oyogera kyali kituufu natya okugamba maama nti nali nina olubuto lw'omusajja omufumbo kubanga n'ekisooka maama takiwagirirako ddala era akivumirira ekyokubiri n'omusajja omusiraamu nakira takikkiriza era bwe wabanga olemeddeko n'omwesibako nga mutuuka ekiseera n'akukyawa n'akulekawo bulesi mu mazima amatuufu neegaana nadimayo eddwaliro eryo lyatuggyako obukadde 6 mu emitwalo 4 mu nnusu 3 Lady Maria kankikuddiremu eddwaliro eryo lyatuggyako obukadde 6 mu emitwalo 4 mu nnusu 3 bannange guno omulanga gugenda eri buli muntu yenna ng'olina nnyoko ng'ate mukwano gwo sikyogera lwakuba nti maama yansasulira obukadde obw'omukaaga obw'eddwaliro naye ng'olina maama wo nga muteesa ne mwogera okuyombagana kujja kubeerangawo naye tokyawanga maama wo bamaama bali tokusika abo nedda naye bw'obeera ne maama wo nga maama wo mukwano gwo nze nkulidde ku single mother wadde tata wange gy'ali mulamu naye omukyalo oyo muwe ekitiibwa obulamu bwange bwonna naye bannange ne bwe tufuna obutakkaanya nga bwenkana butya kubanga bo tebubulawo nenzijukira maama wange okutoba kwe yatoba nange mweyembera mu ddwaliro nga nemu obwo obuzibu bwonna obwabeerawo bwe nabeera mu ddwaliro kitange teyalinnayokko n'olunaku n'olumu bakwano mbuniririrawo ne neegattagatta kuba omukyalo oyo yatunda amaato g'abiti ne poloti ye ajja omwana mu ddwaliro munnange nga bwe najja ku kyeyo nsaba mukama ayongera okwa maama wange obulamu n'obuwangaazi njagala ndage maama wange okusiima akakase nti buli kirungi kye yankolera nti siima newankubadde sisobola bikola kwengana ye bwe yabikola naye ekitono kye nabanga nsobodde nja kumuddizanga munange twatuuka ewaka maama ne Christmas teyagirya kubanga yalina okuddayo agenda addemu 5
nanoonya akasente buto ye yagenderawo nabeerako awaka kumala omwezi mulamba bwe gwaggwako nenzirayo ewange. Nagenda otutuuka nga omwami oli gwe nali mbeera naye yanyiiga ne muyita ne mugamba munange mbadde nsaba twogere naye ensonga entuufu eri nti n'omwana si wuwo. Yagamba nkimanyi nze ndi muntu mukulu nakimanya dda era sijja kusuubiza nti omwana nja mwagala. Bw'oba oyagala okusigala nange kwata omwana omutwale omuzeeyo waabwe osigale nange. Namugamba nedda mukwano ekyo kitajja kusoboka omwana wange mwagala era sisiina gye ngenda mutwala kansigale n'omwana wange gwe oba ogenda genda. Bwe ntyo nasiba omutima nensigala n'omwana wange nemanya nti kye nalina okudda kukola kukolerera mwana wange. Nafuna omulimu ogumu nalinga nina eddwaliro awo kumpi wenkeera nengenda nensiimuula. Bwe navangayo akawungeezi ate nalina ebbaala emu gye nalinga nkoleramu nga nongosa ttooyi zaayo naye nakolanga kiro. Nakola okumala akaseera naye waayita emyezi ena ngenda okulaba omwana wange ng'alinga ggwaawo teyeyongerako takyakula nempulira nga ntiddemu. Olunaku lwenkirowoozaako lwo lwennyini nno lwensiikana omukyala n'aŋŋamba omwana we waali munoonyereza gy'omuti kuba si kyo tuula olabirire omwana kubanga gw'omulekera amata g'omuwa agawa baana be. Nabirowoozaamu ekiseera kyatuuka nalina okukola okusalawo ndeke omulimu ogw'ekiro nsobole okukuuma omwana wange nensigaza guli ogwansasulanga 3,000 ogw'ekiro gwo gwampanga kasanvu. Nabeerawo mpola mpola natuuka ekiseera ng'ennyumba ennemeredde sikyasobola gisasula. Jjukira oli omusajja yagenda ate nga nnina okukola okubeezaawo obulamu n'omwana. Ennyumba eyo yatuuka neweza emyezi ng'ena nga tesasulwa ne landiroodi waawo yali mukyala mulungi nnyo bambi yali mukyala muntu mulamu era mukama akuwa ekyosinga okwagala mukazi gwe. Emyezi gyaweranga ena nga manja naye ne wenagendangayo ne mugamba munange ebikyagaanika ngamba tofaayo ojja kuleeta naawe nkusabira yonna pitira. Kyatuuka ne nfuna omulimu e Kenya nasalawo kankwate omwana mulekere maama wange ndempakase. Bwe ntyo nagenda e Kenya ntandika okukola era maama y'omwana n'abeera naye. Nakola e Kenya okumala emyezi 2 nagenda okutandika okulya ntandise okulumizibwa mu kifuba nga nnumizibwa nnyo ekiseera kyatuuka ntandika okusesema omusaayi era natya nendowooza era okufa kuzze. Nenkubira maama ne mugamba naye maama nga neeyongedde okulwala ngole ntya. Naŋŋamba totya tofaayo. Maama yangamba mwana wange nga ntidde nnyo kweyogedde kusesema kiki. Munnange olw'okuba nalaba nga maama yeeraliikiridde ate yali talina bulungi ssente nange natya neŋŋuma nensirikirayo omwezi omulala mulamba. Natandika okuzimbulukuka nenzimba neneeyongera okuba nga agezzi naye ng'ate nzimba buzimbi. Naddamu nemukubira nemugamba mama njagala kukomawo waka eno sikyasobolayo nkooyeeyo. Abangamba kale era olunaku we lwatuuka nasimbula nenvaayo nenkomawo okwaboobwe. Bannange olwatuuka eka maama nandabako yakaba bukaabi nambuuza kye kyakutuuseeko nga naddugala nze gwe mulaba ng'ogamba bandiisa kibumba kya mpisi. Naŋŋamba mwana wange kiki ekyakutuuseeko embeera eyakutuusiza wano yavudde ku ki ozzeemu era bizzeemu nga nze nanzimbulukuse. Bwe nti batandika okuntwalanga mu ddwaliro era bantwalanga emulago sisange oyo twatuuka emulago ne baŋŋamba omutima gwatuula mazzi kibumba ne bakikebera nga kiramu bulungi ne batandika okunteeka ku treatment. Buli lunaku namiranga empeke 4 naye empeke ezo 4 nga zigula $10,000. Lady Maria nalwala ntuuka ekiseera nga n'okwebaka sikusobola nga buli we ngalamira wansi okwebaka nga mpulira ebintambula mu mubiri mpulira ebintu binnuma ebintu bintuga. Natuulanga butuuzi mu ntebe paka obudde okukya. Natuuka ekiseera maama n'atunda yingini ze yali asigazaayo n'amaato asobole okumpa buli kyenjagala nga newe nabanga neekoloza bwekoloza ne nga njagala kulya nkoko ng'agamba abagireete ogirye. Bannange maama wange mukwano simanyi kye ndikuwa naye weebale nnyo. Bannange okubeera n'empisa ku kyalo gy'oba ova kirina nakyo ekituukira ne kiyamba mu bulwadde obungi obwo. Natuuka ekiseera waliwo omukadde wo ku kyalo nga teyeemanyiiza bantu nga yeetuulira wuwo ne yeesirikira naye lwali olwo yasituka n'ajja n'alaba maama n'amubuuzaako namugamba olowooza obulwadde obwo buzungu obulwadde obwo nga bundabikira ng'obulwadde obuganda. N'amugamba munnenze ebyo bintu sibigendamu era sibimanya ate n'ekirala nsaasaanyiza nnyo ssente zimpeddeko sikyalina ssente ndala za kusaasaanya. N'amugamba nga bw'osaasaanyiza ennyingi no katusaasaanyayo zino entono ogenda kumpa $500 ofune transport w'omwana ne $500 ez'obujjanjabi. Mama kyava mugamba nze sigenda mu bintu ebyo ebyabasawo. N'amuddamu n'amugamba nedda teweetaaga genda nze nja kwetikkira omwana w'omutwale. Bw'atyo mukazi wattu yantwala. Bwe ntuuka eyo omwami yampita yali yakolesa buli eyo n'angamba akwata ssente ezo zinazo mu ngalo nenkwata 5 ne mbiteeka mu ngalo. Kyavangamba nno munaye olumba olukutta si luzungu olumbe Luganda. Omusajja yambuuza nti omuntu bw'ati ne bw'ati omumanyi faanana bw'ati abeera mu bitundu bifaanana bwe
biti ye taata w'omwana gw'olina yakula bw'ati era amannya ge ye gundi ne mugamba ye mumanyi kyapa ngamba yakutta ne mugamba nzitansira kisina kibi kye nali mukoze simukolangako lutalo ngamba si ye yakutta wabula ofa ku lulwe kubanga mukazi we yakuliko yangamba bamugeza omusajja oyo omwesonyiwe kubanga mukazi we awera nkolokooto yagamba bw'atali kutta alitta omwana oba omusajja tali wa mwana oyo buyambi obulamu bwe bwonna bwalibeera ku nsi omukyala mukuluko ku musajja n'olwekyo alina kontrol y'amaanyi ku ye beera mugezi wesonyiwa omusajja kyavanga bangenda kujjako olumba olukuluma naye sigenda ddu sindika nduzeeyo kuba nali nga nange njagala nkimusindikireko naye akibulire n'angamba nedda ekyo sigenda kikola bwe tunatandika okuwanyisiganya amalugu tebigenda kuggwa bino ebintu mujja kumekerera nga musse n'abantu ab'obwereere kankuggyeko obulwadde ogende otambule otandika obulamu obupya bwati omusajja nga nyambulula nga nzijjako obulwadde nga ngamba nkusalidde akakadde kamu bw'oli kafuna oli kaleeta naye sooka ogende otereere munaye nga mbeerawo ng'omwaka gwetooloola omulamba nga sirina wannuma nga sirina kinnuma nga nzizemu okubeera omulamu mama kyava ngamba munnange kwata ssente z'abandi ozitwaleyo era twesitula n'omukyalo oli omukadde ne tuddayo ne tugenda ne ntwala ssente z'abandi omusajja oyo yaŋŋamba nti ye ng'omusajja yali akyanjagala naye ne bwe nkolanga ntya siddanga emabega yaŋŋamba ne bwe kibanga ki siddanga emabega nkolanga kyonna kyonna kye nsobola omusajja oyo ne mwetakkuluzaako kubanga ebiriddirira ate ne waliba ye boolyawo waliba tasobola kunzijanjaba olwo twali mu 22 January nga covid tannatandika munange wayita akabanga mba ndi awo ng'omusajja ono ngazze mbu ayagala laba mwana anti engeri gy'alina baganda bikumpi ne ku bitundu kwe twali nga tubeera mbu baamugamba bandabako mu katale gadumire g'amazima bwe yansaba nakkiriza kuba omwanange yali atuse ekiseera nga tandise okuluma amannyo ne ntandika n'okweraliikirira kubanga mu ddwaliro nali nvayo baŋŋamba siyonsa omwana oyo naye ku kumuyonsa namuyonsa ne baŋŋamba nve ku omunnyo ogundooza namala ng'omwezi gumu nga sigulya amazima ne nguddako ne baŋŋamba ntwale n'emyaka nga5 nga sinnazaala kati nabeera ngaawo n'endowooza oba omwana wange oba okumugya ku mabeere nga bukyali kyekimutawaanya n'ensoberwa munnange buli muntu yawanuuza nga kyayagala nga nange bwe ndowooza byensobodde nti omwana abanja kika mwana abanja waabwe bwe yasaba nti ayagala kusinkana mwana saagaana namukkiriza namusinkana era kwe kumuwa n'amannya ebiseera bino omusajja ono yali nno nga yafuna ssente ddala n'aŋŋamba munange kati embeera gye ndi musimbi nnyo nga luli nsobola okubalabirira mwembi ngenda kupangisiza ennyumba ntandika okubalabirira gwe n'omwana wange ennyumba yo teyagitupangisiza naye namugamba atandika okulabirira omwana we era yatandika okulabirira ng'omwana ebbanga lyagenda nga lyetooloola nange mpolampola ntandika okupanga ebintu byange byogenda ebweru nsobole okukolerera omwana wange olunaku lumu omwana alwala bubi nnyo ate ng'obudde bwakiro nga nkwata ssimu nga nkuba ssimu bwe nakuba essimu omukazi yeyagikwata omukazi nga ŋŋamba nnyabo okyaliyo oli bulungi walema okwesonyiwa omusajja wange ogenda kubonaabona nnyo bw'oliba tosobola kwesonyiwa musajja wange natuuka ekiseera nange nenvaako waya ne mugamba mukyala bw'oba wannemu aluli togenda kunsobola kati ne mugamba kola byonna by'okola naye tozanyiranga ku bulamu bw'abaana bange namugamba kola byonna by'okola naye tozanyiranga ku bulamu bwa mwana wange okumanya ng'omukyala oli ajooga yambuuza ye ennaku zino obeerawa ne mugamba naddagadumire gye mbeera ogenda kukolawo ki kyava ngamba ndagirira nyiza okujja nendaba ku mwana wange ne mugamba nedda nnyabo manyire kubeerako obukakomya nkuwa ekitiibwa nga mukyala mukulu ndi mugumiikiriza sikulumbangako sikolangako fujjo naye olw'olumu lwenkubye essimu era oba oyagala kuyomba nange oyo omusajja taata wa mwana wange tekigenda kuvaawo ate nekinkubisiza essimu omwana mulwadde kyava ngamba nnyabo oba wazaala muwala oba mulenzi kyolina okumanya nti oyo omusajja yalina abaana bangi ate bangi nnyo yazaala ab'obuwala n'azaala n'ab'obulenzi kati oyo wuwo simanyi kikyoliko okumanya ng'omukyala oli alumya kyava mbuuza ye munnange weewulira otya okuzaala omwana omusajja gwatalaganga nakulaavu kacyanga omuleeta ku nsi bakyala kyannuma nekyo kyo nawulira nga kinnozezza ne mujja ku ssimu omukyala nno leero ku luno yatabuka nayagala ndowooza n'okunoba kuba nali ndiyabo nga bba nkubira nga mukambwe nnyo nagamba lwaki nkubidde mukazi w'essimu nemuganze sikubidde mukazi w'essimu ze nali nkubiddeyo omukyala yeyakwata essimu n'ayomba nagamba mukyala wange mwesonyiwe lekera awo tomumalako mirembe ebiki ne muganze sina mirembe gye mmalako mukyala wo era nze simulinaako ttabu yonna muwe ekitiibwa nange mumpe ekitiibwa
nga mama w'omwana wo abeere yakola ebibye nange nkola ebyange, tewali alumba munne, sirina nsonga emunnumbisa. Omusajja n'ayomba, nze mukazi wange musirikale ajja kusanga akuba amasasi biki byali bingi nnyo. Amazima amatuufu mu bigambo bye twawanyisiganya nze n'oyo omusajja, sirina kye namugamba mukazi we kye yankola tekiriiwo. Naguma ne nsirikira ebintu byange kubanga nakkiriza nti ogwo gwansinga ogw'okwagala omusajja newankubadde samanya nti mufumbo eyali omufumbo. Bawala bannange, ekimpereseza Lady Mary emboozi eno agibawe mugiwulirizeeko. Omukazi bw'akugambanga nti va ku bba wange weesonyiwa omusajja w'omukazi, kubanga abakazi mulimu abamu abatali ddala bangu, ate mulimu era batajja nakukkiriza nti n'omusajja wamwesonyiwa asigala ng'akola byakola. Munaye nagenda obbirabamu ng'ekyamagezi kumaliriza bintu byange bye nali ngobako ebyekyeyo ngende, naye nali sina bulungi ssente era nayogera n'oyo omusajja nantekamu ssente zonna ze nali neetaaga okuva eka okujja eno gye mbeera essaawa eno. Bwe ntyo nno bwe natandika obulamu obulala. Lady Maria, emboozi yange eno nsaba ebulirira abaana abawala ku decisions ze tukola, emyaka gireme tufuga, kubanga tukola ensobi ne zibonyabonya abaana be tuzadde. Teebereza bw'otuuka ekiseera ng'omwana akusaba maama ntwalako ewa taata naye nga tolina nawe otandikira, nga tosobola musitula omutwala emmaka gali, nga ne bw'aba omusajja azze nayagala kwate omwana oyo amutwalirwa mpaka olw'ebiba byabaawo ne mukyala we, tomwesiga kimala nti asobola okubeera n'omwana wo, omwana wo n'akula mirembe. Tunuulira tutama gye tuteeka mu baana olwa decisions ze tukola mu bukyamu. Bannange bawala bannange, mwefuge. Ensonga ey'okubiri, baana bawala tukole nnyo. Mu mukazi atalina ssente ayisibwamu amaaso, si mu famire ya musajja, si mu famire gy'ova, n'omusajja yennyini. Buli lw'olibeera nga tolina ssente oba tolina bwogerero, tosobola kuyimirira ku sitandi y'emu n'omuntu alina ssente, gw'ogenda kusigala ng'omuntu ajolongebwa. Gwe teebereza omusajja okuyimirira mu maaso eyajja n'akulimba bye yakulimba, n'akugamba mukwano nze mukyala wange omulimu gwe bwati ne bwati, toddamu kummanyira, ebintu ebyo biruma, oleetera obwongo bw'okukosebwa, wuuyo ogudde mu malogo. Bannange mujja kufa, nze nali nfudde. Muve ku basajja b'abakazi. Bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'abalombojjedde ebizibu ebyamutuukako, n'abawaayo n'obugambo bwe muba musiba ku mitima mugende nabo. Sirina bingi byakwongerako kubanga byonna bibeegambidde nga ye bwayagadde mubimanyi. Sigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Bye.